wa minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo wabana educationist bonna njagala okusaasira abazadde we bali bana ekitalo nnyo kitalo eky'abaana baffe kitalo nnyo abakozi baffe bantutegeereza neddayoka abazadde bonna abalina abaana ne tubayita bajje batwala abaana okubazaayo nga meya waffe bwagambye nti municipality akakiiko akaddukanya municipality katudde ne kasalawo nti tugira tususpendinga essomero for 2 weeks embeera nga bwedda mu nteeko. Bannange kitalo nnyo kitalo ddala ekyagudde mu ggwanga oluvannyuma lwa bbaasi okulemerera omugoba waayo ng'etutta abaana ab'essomero erimu erya Ndejje erisibuka Endejje bayita King David Endejje. Bbaasi yakutuse break n'eme omugoba waayo netta abaana abasoba mu 2. Kitalo nnyo kitalo ddala eri abazadde, essomero n'abaliddukanya mwenna. Kibi nnyo ekyagudde mu ggwanga bannange, naye tugenze okutuuka kati nga minisita w'ebyenjigiriza amaze okufubaako ekiwandiiko kyafulumya eri amasomero gonna okukomya oba okulekera awo mbagirawo bwe abadde alina trip etwala abaana okulambula. Nasooka aziyimirizaamu olw'ekitambula kuba ebbanga ttono nnyo. Tetunnaweza na wiiki twalabyeko akabenje akamu akagudde awo ku lw'emukono Namira aka train eyayingirira era bbaasi ekyatereeza nti yali agivuga yavugisa kimama, so kati bano abavuga zi bbaasi baleetedde minisitule y'ebyenjigiriza okusitoopinga mbagirawo trips zonna oba za ngeri ki oba za kibiina ki oba za ssomero ki gonna gasooke gawummulemu olw'embeera n'ekiyongobero ekigudde bannange. Kibi nnyo kibidde akwaza agenza obeera ssaawa 4 ez'ekiro ejjo ng'amawulire agatambula buli wamu g'abaana b'essomero lya King David Ndejje badde bagenze kulambulako Kapchorwa. Bbaasi yasingidde ddala ofuna obuzibaddemu abaana abali mu kirasi ya P7 ne P6. So kibi nnyo tutwala omulange eri amasomero nago gennyini agategeka trip nga zino nemusaba abazadde ssente ezitali ntono okusinziira kati trip ezimu muzikola abaana kati nga abali Endejje mugane muga nti tukole trip ngeri Kapchorwa nojja omwana ku muzadde we paka Kapchorwa bukaba bawa abaana abo ne mubatwalanga nti omwana ne mumutume waka tigeno gamba omuzadde we have a trip trip ya mitwalo 23 25 mutunuulidde nnyo ssente ne mutujjako abaana abaffe nga ffe concerned citizen era abazadde abatuufu n'okwata omwana n'omutwala olwokuba munaye essomero lirinako obuvunaanyizibwa ku mwana nange mbuyinako naye ate tutta omwana wala yiiyo Kapchorwa nange mwenyini simanyiiyo agenze kusoma ki omwana wa P4 omwana wa P7 Kapchorwa agenze kusomayo ki trip yaki emutwale Kapchorwa okutuuka buno obudde ng'omuzadde ali miranga tanalaba ku mwana we tanalaba kale ku mubiri gwa mwana we olw'olugendo lwamututteko. Mutunulira nnyo ssente nga mmwe abasomesa ez'okwawula amazima gali mu kwawula kwa ssente era tusaba minisitule ebiringizeemu nnyo ebya trip ne bweriba ebikomezzaawo batwe trip eziyamba abaana so si eziyamba omusomesa asomesa geography asomesa subject ye afa kufunayo ka trip kamu kamujje mu bwavu. Masomero mwafuukira ddala babbi
tuli mu kunywa naye naffe tulina twagala okubeenaalizaako nga mmwe abasomesa ebintu ebimu bye tuzze tukoowa era tusaba kino ekisanja kye baagambye ekya akuna muke kisanja no sleep no corruption kikolere ddala ne ku masomero ddala minisita Balamu tukwebaza nnyo n'ekiro yalabiseeko ng'atuuseewo bambi ne tumwebaza nnyo kino ekitu kye yatandise era twabawo ababuzaabuza minisita Balamu ne Nammeere twetaaga bulijjo abantu bwe bati mu gavumenti yaffe okulagira ddala nti okulaga ebintu gavumenti byefulumya tibirondoolwa kati natansobola obumu bu video butambula Balamu ng'agamba abeewo yimanzija tractor nedduka nga Subaru erongose mangu oluguudo batereze mangu oluguudo minisita ajja kubanga kati minisita akwatira ddala okuva ku KAO DEO HM bonna nakuteeka mu kamera bamu kye balabanga ekibi naye omubbi w'enkoko ku kyalo bwabba golooza bamukwata bati bamuyisa ne ku mukazi we ng'ali bwereere n'enkoko mu bulago kati abasajja babbidde ddala eggwanga lino emyaka gyonna mwalabyeko era minisita omu ku by'abaana oyo madamu mwerabidde oyo omukyalo oyo omuto alina kosita gye yakutte wano ku lwekawempe gye batuteeka wempe ku poliisi ng'abaana bali expected kubeeramu ng'abaana 35 mu kosita naye nga bagikubisizamu emirundi ebiri mulimu abaana nga 7 etwala abaana kulambula. What a risk is that? Kyokka buno obuyanga buno obuto peoples buno obwa P1 P2 babutisse ng'emboga ekiziro kye buyitamu ne bugenda ne bukomawo nga bukooye olwokuba ye musomesa adde atunuulidde nnyo HM n'akakiiko ke batudde nnyo okwawula tufuneyo bukosta bubiri ebwo bagatte wamu bibadde birudde nnyo nga bagatta abaana ng'emboga abaana ne badde baga ne bayimba driver n'avuga nga bw'alaba ne tufiira obulamu bw'abaana baffe omwana takuzika bwe mukuwa school fees zonsaba zokka eno gye nzinoonyeza pressure yokka gye muteeka ku baana abo okujja okusaba ssente za trip oddeeka ng'omwana yatudde dda n'akapapula taata baŋŋambye tugenda mu trip olumu temuzinyonya nazinyonya wa gye ziraga tugenda mu trip baatugamba emitwalo 8 kati oba oli awayitayo wiiki emu mwana n'akomawo baasa yaŋŋambye ssente za trip nga tebaziraba obudde buweddeyo tugenda ku trip naye nga trip gye bakukandirako omwana obagenda mutuuza nga bwe balaba tebamuwadde keyo emala omwana n'agenda n'akoowa agenda okuddeeka kiro ssaawa 5-6 ng'akaana kakooyi konna kaweddemu supu agenda kusoma kyennya ekyo era twetaaga ministry ezimu kati zifuukireko ddala serious tukooye gavumenti okubeeramu n'abantu abo abalinga ebiyenje nga bo balowooza kulya buli mwalabye Namusindwa secondary school emu Namusindwa HM abadde buli mwaka yawula miliyoni 6 eyo mu kyalo nenga ne toyi tewali miliyoni 6 abadde yayongeramu abaana abasoba mu 3 ku ssente gavumenti zirina esasula emitwalo 2 gavumenti emuweereza miliyoni 4 n'alemwa n'ozimbako toyi miliyoni tugeze kale nga bwe bakuba embalirira zaabwe miliyoni kale 10 mwalabye era Namusindwa eyo waliwo ekitebe kye baawa ssente kizimbibwe ekya disitulikiti oli n'awandiika gundi ye quotation ye na buli kimu n'abala nti ettaka baligula miliyoni 4 naye nga baligula miliyoni 12 ate baawaako na 8 eyasooka yawaako 4 oli n'ayongerako okumala 12 n'ayongerako hebe n'abantu babiri eyo naye ba minisita wano betulonda batulano Kampala mu ofiisi ne bagejja embuto buli kumakya n'olaba alamu ng'emuyingiza oba twetaaga tufuneyo baminisita abalala nga 5 nga Balamu oba baminisita tandike londa bafaaza
bemusatandika okulonda bafaaza be banaalumirirwa ensi yaffe. Bano abasajja abazaddezadde abaana abagezza embuto babaggyeko ebifo ebyo. Era tekyetaaga na kuwulira muntu ng'oli avaayo awakanya kyabbala mu kikyakola mu kamera. Kwata abadde ali enguzi emuteeka mu kamera mbu kibinya amuweebuula. Ebuuza tebabimuuza ng'owulira. Mumwagira nguzi, mwagira tudde mabega. Mwagira tubeere nga tudda mabega. Gwe ekintu kimu ne bakisondera emyaka 10. Emyaka ebisanja 3 bali ku kuzimba kitebe kya district. Baba over 600 millions ku kuzimba kitebe kya district. Naye tebajjanga na musingi. Kuva le bagusima. Bawulira nti Minisita Bala mwajja. Ne bakwata akasawo ka sementi kamu na bubuloka. Obuloka nga buno kantu bakutteyo wilibalo nnya. Ne bagaka tutandike. Bwana atusanga tumugamba tuli mu nteekateeka. Tuli mu kutereeza era batuweemu ebbanga. Naye nga ssente bo baazifuna mu buliwo nga zaawamu. N'osanga omuntu omu wano mu Uganda ali ne ku opposition ng'ava n'aga nti Bala mukyakola si kirungi era tukivumirira. Mbu okuswaza nga ekyemu mu maaso g'abaana n'omugambo bamusibe. Ekyemu annyonnyole enfulumya n'embalirira ya ssente. Oyagala bamuswalize mu maaso gaani? Oyagala badde ebbali okuswaza minisita engeri gy'alyamu, omanya ekyemu engeri gy'alyamu ssente ne DEO. Abo abasajja beefudde embuto zibagezze naye nga bali ku ssente n'okuvumaganya gavumenti ebirungi by'ejjeekola. Kati mufunawo omuntu akoze omukisa guno n'avaayo n'akwata omuntu oyo n'amuteeka mu kamera mu lujjudde ate mwenyewe n'abyogera tekituufu ssente zaatuuka miliyoni 4. Miliyoni 4 amaze ozifuna mumusubira okuzimba ne toilet n'emulemu zimba abaana buli mwaka yawula miliyoni 6 nga ye HM. Ne bamubuuza nti miliyoni 6 obadde ozigabanako naani? N'afa kisiiri n'agamba nze kanze mbadde nzirya. Era Minisita Bala mujju na mmere jju zezo ofisi zetandise okulabako ne tunyumirwako ku Uganda ebadde etutta. Era mujje mukyaleko n'ewaffe Gomba tufa. Iji bali abasajja tebabatiisa gye bali mujje tufa. Abasajja bali Gomba. Mbuto zibakomeeri mujje tufa mubakwatemu. Kiyitiridde. Ate buli sekita buli ministry yonna ekola omulimu omutuufu ng'ogw'aba Bala. Twetaaga ministry zonna zeegatte zitandika okuvaayo zijje eno mu practice eno. Tulabeko akulira ebya poliisi ng'agenzeko ku mapoliisi ne makomera alabe ekibeerayo. Naye ayingireyo kalabe. Ewa traffic naye agendeko ku makubo. Ekati emmotoka yiyo eyassa abaana yadde tesiba terina mipiira. Naye yayise ku ba traffic bameka otuuka Kapchorwa. Ye ekikono omanyi abadde kya mmeka okuyisaawo abo abaana abangi bwe batyo mu bbaasi nga batisse kabindo bw'atyo. So buli sekita senga egenda ekola bwetyo. Uganda eyinza otuwoomera mu myaka emitono mu maaso awo. Mpozi tuliko ne mu bululu bw'abachairman bubindabinda. Bagatandika n'okulonda bannaabakyala ennaku z'omwezi 23. Tubeerwako 2 naye nga 28 kwe kulonda bachairman b'ebyalo LCs, LC1, LC2 balina okulondebwa. Era abamu beewandiisiza bajjodde empapula ekiri ku byalo eyo gye muyita. Nze ne wange gye mbeera ekiwaatule tulina bachairman. Waliwo chairman abaddeko Kibirige Paulo. Yalondebwa kati yali myaka 6. Myaka 7-6. Omulondi guno yazze yakomyewo. Kibirige Paulo yesimbiddwako eyaliko era chairman Sessanga
abadde addukanya ofiisi ya chairman Kibirige wabeereddeko kansala ng'akiikirira Kiwaatule wabeereddeko kansala abadde alina gwe yagikwasa omukulu Jooga naye yafunye kadi ye NUP so ekiri eno kubindabinda kwa kalulu kereere abantu beetala ba chairman beetala bambuka bwe bakkirira buli wamu olaba ba chairman nekitweraliikiriza ba chairman amaanyi gano gonna mwagajjeewa nalabyeko ne chairman awo we Kikoko waffe mu Gombe eyo chairman we Kikoko bwe yazze okwewandiisa ku ggombolola Empenja yazze n'amaanyi agatagambika muzeeyi oyo muzeeyi ani Michael yali ndyerabidde yazze n'amaanyi naye ng'ate ku kyalo kwava Ekikoko kuliko enkaayana z'ettaka so bannakikoko beeraliikiridde bagamba oba ono omusajja ayagala obbamalawo Kalugire yamutaddemu ensimbi ate nga chairman ali ku kadi yaffe ya NUP kadi y'abantu eya NUP ate akwataganya atya ne Kalugire olwa sitampu emboozi eyo nayo ey'abannakikoko ku nsonga zaabwe z'ettaka n'omusajja oyo si nnyangu yajja abagamba nti bwe yagala ekyapa bwolina yiikanya ntwalako 2 nenkuwa ekyapa bwe yatuuka okugoba ku byapa agenda bibagoba mu X2 agenda oleeta ebyapa ng'ekyapa ekyalisomye nga bw'onoogamba nti Kikoko gombolola Mpenja nga tegombololo esoma Maddusa Abawaali nga tebikwatagana abagezigezi ne baddukako mu banka okwewola bakiweeko walabo bakiramu banka ng'eyagala basiba busibi balinga abaffere so kati chairman oyo bagamba mbu alimuko omukono ogwo kyova yagenze n'amaanyi manyi abasajja tutte vibe Empenja banna naye ng'agenda kusaba bwa chairman w'eggombe eyo Kikoko mu kyalo eyo nga tekyamatuulira omulimu gwe kuweereza buweereza ku kitundu kubeerako na sitampu bwebityo mirimu gya kukwatagana bwannakyewa naye amaanyi ge yatutte ng'ogamba bagenda kuwandiika MP naye kiriri awo nalabye omukulu wa Musisi Nvuma musajja wa NUP Juma nno abatamumanyi ife tukuze ye musajja mu kiriri omwo ow'ekikaali twamwitanga wa kikaali musajja mulimi musajja mukozi musajja w'amaanyi moko sajja abaludde n'ensimbi mu kiriri omwo musuubuzi wa mmwanyi aweeredde abaana famu tusomyeko ne ku baana be ye yalina ekikaali yekka ekitegeka abayimbi kitegeka ne Christmas disco efe mwe tukubira ebidongo naye ku myaka gino sebaavuddeyo akakase Musisi nti amusi ekimala era muzeeyi Nvuma waali ebyo bitokota era Nvuma muzeeyi Juma yagide ku kadi ya NUP nalabyeka wa ambassador Marvin y'omu kuba badde bacacyancawo bamubakinga ne ngaba bannange musajja wange Nvuma mumukoze mutya Nvuma mumukoze mutya nakiriryemu mulimu akasente chairman bw'aba okutte bulungi sitampu yo ng'ogikozesa bulungi kiyo mulimu akasente naye sitegeera musajja mbadde ndabanga bakwata obulungi muzeeyi Nvuma sitampu abadde tagitambuza bulungi musajja gwe mwamuleeseeko akakiiko kanaalonda awo manyi muna chairman tuyinza omutwala tutyo naye najja atuwa akakiiko nga ko kamalayo yakusanga vice wo basekulitale wenga maanyi naye Nvuma bannange ng'abadde mbogo mu kitundu ene kunaaba kusalawo kwammwe 28 kusimba mugongo tetwawukana n'abantu kano kalulu tubasaba butawukana n'abantu olw'okuba olabye nze ngenze n'ensimba mugongo gwa muzeeyi Juma
nga nze Nvuma nodde ebbali n'ondaba bubi nedda ssebo kano kalulu kuba kusalawo kwange kwa mutima tusaba chairman muleme bitekamu feeling kuba mmwe baba bateereddewo enkola eno n'omukuuma abatuuze omanye ddala mutuuzeewo naye ekibbattaka ekiyitiridde mu byalo nsaba tulonde n'obwegendereza tulonde n'obuvunaanyizibwa ekibbattaka kiri mu byalo eyo bachairman tubakwate bulungi kuba be batambuza zi stamp tulonde n'obuvunaanyizibwa n'obuntu bulamu n'obuntu bulamu obulungi ennyo nze byange biyinza obbagamba naye bannakiriri mbatumiddeko kuva munanze ndi muzaale w'ekiriri ekikwata ku kitundu kyaffe mpulira ddala nga twetaaga ensonga ey'amaanyi awo tulondewo n'amaanyi kiriri omu kati mu tawuni obuzeemu emivuyo gya engeri y'enkulaakulana gyezze mu kitundu kyaffe mu Gomba kiriri ate ye tawuni by the way esookera ddala mu Gomba era enkulaakulana erina ttandikira kiriri tusobola okuba chairman w'ekitundu kyaffe ekyekiriri ng'ensonga zino ngo opikinga amangu twetaaga omuntu apikinga amangu twetaaga omuntu apikinga amangu twetaaga omuntu agenda okulobinga amangu enkulaakulana eri ebutambala eva empigi eddawa esookere wano n'enkulaakulana etubuuka nnyo n'ogenda ogisanga emaddu n'ogisanga ekanoni wano mu kiriri ng'eyiseewo buyisi so twetaaga chairman naye twatulonze oyo gwe twagala ennyo naye tumuteekeko ate akakiiko akalala nga kaamaanyi akakiiko akayimiridde nze we nalowoozezza era ne chairman abadde atuweereza mu kiriri bwe baba tebamuzeemu mmu atambule n'akakiiko akalala akabakazza akapya ate abeere akole atya atambule n'akakiiko akazza akapya ate abeere mulungi ayongere n'obbalaga engeri ensalosalo za kiriri entuufu tulumirwa tawuni yaffe era muzeeyi Juma tukwaniriza tukusabira bulungi muzeeyi Nvuma inshallah Mungu bana basobodde naawe tukwagaliza birungi sina nnyo kisinga waawo mbagaliza okubeera obulungi na buli omu waali mwagaliza olwokutaano olulungi abaisiramu salaamu aleikum Juma Karim mbere bulungi sigadde nze Kazibwe Philip omwana wa maama omubwati mweraba